Abooluganda Mukama waffe yeebazibwe. Bino bye bigambo ebya katekisimu ebyokweyatulira ebisangibwa mu kitabo ekyokusaba. Erinnya lyo gwani? Nze Edward Nsubuga. Baani abakutuuma erinnya eryo? Abayima bange mu kubatizibwa kwange mwe nafuukira ekitundu kya Kristo omwana wa Katonda era omusika w'obwakabaka obw'omu ggulu. Abayima abo baakukolera ki ku lunaku luli? Bansuubiriza era bandagaanira ebigambo bisatu. Ekyolubereberye nti nze naagaananga Setaani n'ebikolwa bye byonna, n'amalala agataliimu ag'enseene embi, n'okwegomba kwonna okubi okw'omubiri. Ekyokubiri nti nze nakkirizanga ebigambo byonna eby'enzikiriza ey'Obukristaayo. Ekyokusatu nti nze naakwatanga Katonda by'ayagala ebitukuvu n'amateeka ge, era naabitambulirangamu ennaku zonna ez'obulamu bwange. Olowooza nti kikugwanira okukkirizanga n'okukolanga nga bwe baakusuubiriza? Weewaawo ddala n'akolanga bwe ntyo olw'okubeerwa kwa Katonda, era mmwebaza nnyo Kitaffe ow'omu ggulu kubanga yampita okubeera mu kulokolebwa kuno ku bwa Yesu Kristo omulokozi waffe. Ate mwegayirira Katonda ampe ekisa kye ndyokke nyiikirenga okubeera mu kulokolebwa okwo ennaku zange zonna. Menya ennyinga ez'omuzikirizayo nga bwe ziri. Zikiriza Katonda Kitaffe Ayinzabyonna, omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yesu Kristo omwana w'omu yekka Mukama waffe, eyazaalibwa omuwala atamanyi musajja Malyamu, eyali olubuto olw'Omwoyo Mutukuvu, n'abonyaabonyezebwa ku mirembe gya Pontiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka emagombe mu bafu. Olunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu, n'agenda mu ggulu, atudde ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda Kitaffe Ayinzabyonna, naye alivaayo okukomawo okusala omusango gw'abalamu n'abafu. Nzikiriza Omwoyo Mutukuvu n'Ekkanisa entukuvu ey'abantu bonna era ebuna wonna, n'okussa ekimu okw'abatukuvu, n'okusonyiyibwa ebibi, n'okuzuukira kw'abafu, n'obulamu obutaggwaawo. Amiina. Bigambo ki ebikulu by'oyiga mu bigambo ebyo eby'enzikirizayo? Ekyolubereberye, njiga okukkiriza Katonda Kitaffe eyatonda nze n'abantu bonna. N'ekyokubiri, kukkiriza Katonda Omwana eyannunula nze n'abantu bonna. N'ekyokusatu, kukkiriza Katonda Omwoyo Mutukuvu atukuza nze n'abantu bonna abalondebwa Katonda. Oyogedde nti abayima abo baakusuubiriza nti olikwata amateeka ga Katonda. Kale mbuulira gali ameka? 10. Ge galuwa? Ge gali Katonda ge yayogerera mu ssuula eya2 ey'omu kitabo ekyokuva ng'ayogera nti, nze Mukama Katonda wo eyakuggya mu nsi y'e Misiri mu nnyumba ey'obuddu. Tobanga na bakatonda balala wendi. Teweekoleranga kifaananyi kibajje kyonna, newankubadde ekifaananyi ky'ekintu kyonna ekiri waggulu mu ggulu, newankubadde wansi ku ttaka, newankubadde mu mazzi agali wansi w'ettaka. Tobivuunamiranga ebyo. Tobisinzanga, kubanga nze Mukama Katonda wo ndi Katonda wa buggya, era mbiwalana ku baana ebibi bya bajjajja baabwe okutuusa ku mugigi ogw'abantu abankyawa ogw'abannakasatwe n'ogw'abannakana, era mbaddiramu emigigi egy'abantu 10,000 abanjagala abakwata amateeka gange. Tolayiriranga bwereere erinnya lya Mukama Katonda wo, kubanga Mukama talirema kumussaako musango omuntu alayirira obwereere erinnya lye. Jjukiranga okutukuza olunaku olwa Ssabbiiti, ennaku omukaaga okolanga n'omala emirimu gyo gyonna, naye olunaku olw'omusanvu ye Ssabbiiti ya Mukama Katonda wo. Olunaku olwo tolukolerangako mirimu gyonna gwe kennyini, newankubadde omwana w'omulenzi, newankubadde omuwala wo, newankubadde omuddu wo, newankubadde omukazi wo, newankubadde ebisolo byo, newankubadde omunnaggwanga ali ewuwo. Kubanga mu nnaku omukaaga Mukama mwe yatondera eggulu n'ensi n'ennyanja n'ebintu byonna ebirimu, n'awummulira ku lunaku olw'omusanvu. Mukama kyeyava aluwa omukisa olunaku olw'omusanvu n'alutukuza. Kitaawo ne nnyoko bassangamu ekitiibwa, ennaku zo zibe nnyingi mu nsi Mukama Katonda wo gye yakuwa. Tottanga, toyendanga, tobbanga, towaayirizanga muntu munno. Teweegombanga nnyumba ya muntu munno, teweegombanga mukazi wa muntu munno, newankubadde omuddu we, newankubadde omuzaana we, newankubadde ente ye, newankubadde endogoyi ye, newankubadde ekintu kyonna ekya muntu munno. Bigambo ki ebikulu by'oyiga mu mateeka ago? Njiga ebigambo 2, ekiŋŋwanira eri Katonda era n'ekiŋŋwanira eri muntu munnange. Kikugwanira kitya eri Katonda? Ebiŋŋwanira eri Katonda bye bino: okumukkiriza
n'okumugonderanga n'okumutyanga n'okumwagalanga n'omutima gwange gwonna n'amagezi gange gonna n'obulamu bwange bwonna n'amaanyi gange gonna, era n'okumusinzanga n'okumwebazanga n'okumwesigiranga ddala ye yekka, n'okumusabanga n'okussangamu ekitiibwa erinnya lye ettukuvu n'ekigambo kye, n'okumuweerezanga n'amazima ennaku zonna ez'obulamu bwange. Kikugwanira kitya eri muntu munno? Ebiŋŋwanira eri muntu munnange bye bino: okumwagalanga nga bwe neeyagala nzekka, era n'okukolanga abantu bonna nga nze bwe nandyagadde bo bankole, okubaagalanga n'okubassangamu ekitiibwa, n'okubeeranga kitange ne mmange, era n'okussangamu ekitiibwa abafuzi baffe bonna, n'okubawuliranga era n'okugonderanga abantwala bonna, n'abayigiriza n'abakulu bange ab'ekkanisa, n'okubeeranga n'obuwombeefu mu maaso g'abantu bonna abansinga obukulu, obutasobyanga ku muntu mu bigambo oba mu bikolwa, n'okukolanga eby'amazima n'eby'obutuukirivu ebyereere, okulekanga ettima n'enge mu mutima gwange, era n'okwekuumanga engalo zange ziremenga okubba ekintu n'akatono, n'okwekuumanga olulimi lwange lulemenga okuvuma newankubadde okulimba newankubadde okuwaayiriza, n'okwekuumanga omubiri gwange mu bwegendereza nnemenga okutamiira newankubadde okwenda, obuteegombanga newankubadde okuyaayaanira ebintu by'abantu abalala, wabula njige kolenga emirimu bulungi ndyokke nfune bye nnaalyanga, era nkolenga ebiŋŋwanira mu kifo kya Katonda ky'anaayagalanga okunteekamu. Mukama waffe Yesu Kristo atuyigiriza ki ku mateeka gano? Mukama waffe Yesu Kristo atuyigiriza nti amateeka gano 10 gafunzibwa mu mateeka 2 bw'ati nti: yagalanga Mukama Katonda wo n'omutima gwo gwonna n'obulamu bwo bwonna n'amagezi go gonna n'amaanyi go gonna. Lino ly'etteeka ekkulu ery'olubereberye. N'eryokubiri lye lino nti: yagalanga muliraanwa wo nga bwe weeyagala wekka. Mwana wange omulungi, tegeera nga ggwe wekka toyinza kukola bigambo ebyo, okutambulira mu mateeka ga Katonda newankubadde okumuweereza, wabula ng'akulaze okusaasira kwe. Naawe kikugwanira okuyiga okusabanga mu biro byonna n'obunyiikivu. Kale kampulire ng'oyinza okwatula okusaba kwa Mukama waffe. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litukuzibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Otuweerere emmere yaffe eya leero, otusonyiwe okwonoona kwaffe nga ffe bwe tusonyiwa abatwonoona. Totutwala mu kukemebwa, naye otulokole mu bubi. Amiina. Kiki ky'oyagala eri Katonda mu kusaba okwo? Njagala Mukama wange Katonda Kitaffe ow'omu ggulu agabe ebirungi byonna, ampeereze nze n'abantu bonna ekisa kye, tumusinzenga, tumuweerezenga, tumuwulirenga nga bwe kitugwanira. Nate mwegayirira Katonda atuweereze ebintu byonna ebyetaagibwa obulamu bwaffe n'emibiri gyaffe, atuddiremu atusonyiwenga ebibi byaffe, atakkiriza okutulokola n'okutukuumanga mu kabi konna ak'omwoyo n'ak'omubiri, ate atukuumenga ne mu bibi n'ebyonoono byonna, n'eri omulabe waffe ow'omwoyo ne mu kufa okutaggwaawo. Era nsuubira ng'anaabituukirizanga ebyo olw'ekisa kye n'obulungi bwe, ku bwa Mukama waffe Yesu Kristo, kyenva njogera nti amiina, amakulu gaakyo nti bibeere bwe bityo. Essakalamento Kristo ze yalagira mu kkanisa ye ziri mmeka? Ziri 2 zokka ezeetaagibwa olw'okulokoka bwe tuyinza okuzifuna, era ze zino: okubatizibwa n'emmere ya Mukama waffe. Ekigambo kino essakalamento, amakulu gaakyo ki? Amakulu gaakyo ke kabonero ak'okungulu akalabika akaalagirwa Kristo yennyini, ak'ekisa eky'omunda eky'omwoyo kye tuweebwa, eky'okutuweesa ekisa ekyo, era omusingo ogukitutegeereza ddala. Ebitundu ebiri mu ssakalamento biri bimeka? 2. Akabonero ak'okungulu akalabika era n'ekisa eky'omunda eky'omwoyo. Akabonero ak'okungulu akalabika oba ekifaananyi mu kubatiza kye ki? Amazzi omuntu g'abatizibwa okuyingira mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Ekisa eky'omunda eky'omwoyo kye ki? Okufa ku kibi n'okuzaalibwa omulundi ogwokubiri eri obutuukirivu, kubanga olw'obuzaaliranwa bwaffe bwe twazaalibwa mu kibi, era tuli baana ba busungu, tufuusibwa bwe tutyo abaana b'ekisa. Biki ebigwanira abantu abaagala okubatizibwa? Okwenenya, okubalesaayo ebibi, era n'okukkiriza, okubakkirizisa obutabuusabuusa Katonda bye yasuubiza mu ssakalamento eno. Kale abaana abato babatizibwa lwaki abatannatuuka kukola ebyo? Kubanga abayima baabwe babasuubiriza, era okusuubiriza okwo nga bamaze okukula kibagwanira okukutuukirizanga. Nsonga ki eyalagiza ssakalamento ey'emmere ya Mukama waffe? Okujjukiranga ennaku zonna ssaddaaka y'okufa kwa Kristo,
n'ebirabo bye tufuna olwa ssaddaaka eyo. Ekitundu eky'okungulu oba akabonero mu mmere ya Mukama waffe kye ki? Omugaati n'enviinyo Mukama waffe bye yalagira okubitoolanga. Ekitundu eky'omunda oba akabonero amakulu gaakyo ki? Omubiri n'omusaayi gwa Kristo ebiweebwa ne bitoolebwa mu mazima ddala abakkiriza mu mmere ya Mukama waffe. Bitufunyisa birabo ki? Tufuna amaanyi n'okwesiima mu bulamu bwaffe olw'omubiri n'omusaayi gwa Kristo ng'emibiri gyaffe bwe gigafuna olw'emmere n'enviinyo. Kiki ekigwanira abajja eri emmere ya Mukama waffe? Okwekeberanga oba nga beenenyerezza ddala ebibi byabwe eby'edda, nga bamaliridde ddala okukwata empisa empya, nga balina okukkiriza okulamu, nga beesiga okusaasira kwa Katonda ku bwa Kristo, nga bajjukira okufa kwe n'okwebaza, era nga baagalana n'abantu bonna. Wafuuka ddi Omukristaayo? Nafuuka Omukristaayo bwe nakkiriza Kristo ne mbatizibwa. Ekkanisa kye ki? Ekkanisa kye kibiina ky'abakkiriza Yesu Kristo nga gwe mutwe, era ababatize bonna mwe bayingira. Ekkanisa eyogera etya mu nzikiriza ey'abatume n'eyanniike? Ekkanisa eyogerwako mu nzikiriza ng'eri emu, entukuvu ey'abantu bonna era ebuna wonna era ey'abatume. Ebigambo ebyo bitegeeza ki? Emu, kubanga kye kibiina ekikulirwa omukulu omu ye Yesu Kristo. Entukuvu, kubanga Omwoyo Mutukuvu abeera mu yo era atukuza abagirimu. Ey'abantu bonna era ebuna wonna, kubanga ebuna wonna ng'enyweza okukkiriza okw'emirembe gyonna mu nsi zonna, era okw'abantu bonna, era ng'etumibwa okubuulira enjiri eri amawanga gonna mu nsi. Ey'abatume, kubanga okukkiriza kw'ekkanisa kwesigamizibwa ku kuyigiriza kw'abatume abo, era ng'essaayo ekimu nabo. Kikugwanidde kukola ki ng'Omukristaayo? Kiŋŋwanidde okugoberera Kristo, okusinza Katonda bulijjo n'okusinga eka ne mu kkanisa, okukola emirimu gya Katonda, okusaba n'okugaba, obwakabaka bwe bweyongera okubuna. Ekkanisa ekola ki ekyenjawulo okukuyamba okutuukiriza ebyo byonna? Ekkanisa enteekako emikono nga mmaze okulayira buto ebisuubizo n'ebirayiro bye nakola mu kubatizibwa kwange, okugoberera n'okugondera Kristo nga ye Mukama wange, era bwe nteekebwako emikono nfuna ekirabo eky'Omwoyo Omutukuvu okunyweza mu kukkiriza okwo. Nkizo ki enkulu Mukama waffe gy'akuwa ng'omaze okuteekebwako emikono? Mukama waffe ansobozesa okufuna sakalamento y'okussa ekimu okutukuvu, okunyweza n'okuzza obujja omwoyo gwange buli kiseera. Amadaala g'obuweereza mu kkanisa ge galuwa? Amadaala ago gali asatu ge gano: abadiikoni, abakadde b'ekkanisa n'abalabirizi. Omulimu gw'omulabirizi gwe guluwa? Omulimu gw'omulabirizi kwe kuba omusumba omukulu mu kkanisa, okussaawo abadiikoni, n'okwawula abakadde, n'okussaako emikono. Omulimu gw'omukadde w'ekkanisa gwe guluwa? Omulimu gw'omukadde w'ekkanisa kwe kuweereza abantu abamukwasibwa, okubuulira ekigambo kya Katonda, okubatiza, okugabula abantu mu kussa ekimu okutukuvu. Omulimu gw'omudiikoni gwe guluwa? Omulimu gw'omudiikoni kwe kuyamba omukadde w'ekkanisa mu kusinza Katonda, era n'okuweereza mu ngeri endala ng'omulabirizi bw'aba alagidde.